akatambi k'entansi nako ke k'omwana mulenzi Fikigaza anti nga bwe yagamba nti nno ye ali mu ssanyu. Kakati akatambi kaakano muganda wange obutambi obw'enjawulo bwongedde wali okusaasaana ku mukutu ogwa TikTok okusaate ne Facebook. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi omwana yafunye omuzungu era agenda kubeera nga amukuba empeta muganda wange mu maaso awo. Nja kubanga mbikuwa naye nga bwe kitambudde essayidi eyo naye ng'ate akatambi k'enkute ate akokubiri k'omuyimbi King Saha atugambye nti nno kakati kino agenda kubeera nga akikola wali meetinga abaana abali talented, so ne baba nga bamuwaamu wali zi vibe ezakubi muganda wange nga basayininga okitegeera. So awo kekana akatambi kengenda okubeera nga nkolekera k'omuyimbi ono King Saha ke yataddeyo wali ku mukutu gwe ogwa Facebook ku New Talent muganda wange. Ate ndyoke enkomewo mukono baby tunta binyume kuluno tugendeli wala tutandike mikolo baby chuka zanga bechikulu na kusiri wala tutambule fenanga tukuwa mukwano chikajo chaguwa ana King yegwe musajja wange yegwe gwenjagala gwenkuzenja gwenkuze ne bomba abadde sabambule kugocho Tugenda okusobola okukola tugenda kuwanika abantu bakulabe bo basalewo ku namba tugenda kuwanika abantu bakulabe ebisigadde bakole ki ebisigadde bo basalewo wawulidde